hands. Abaye mikono jamwe mama speaker tabukirabye. How many are voting for Rachel? Bameka abanyendo mukungwe nga mugamba tulonda ka Rachel kaffe ka mama. Okay, how many are voting for Namere? Bameka balonda Honorable Namere Mamito. You know, Omanyi ulira. as I said before, Mama speaker nga bwe yabagambye. you have not been having members of parliament. Bannange Masaka City tetubadde n'ababaka mu parliament. And you have only had opposition here. Tubadde n'abaana ba ku muliraano abatuvuganya. We know some of them have done a job. Tukimanyi nti abamu ku bo balina omulimu gwe bakoze. Rachel is standing against Mpuga. Omwana wa Tono Rachel yesimbye ku kifo Honorable Mpuga mwe yesimbye. Yes, we appreciate Mpuga has done a lot of work. Tumwebaza Honorable Mathias Mpuga alina omulimu gw'akoze mu kitundu kino. But Rachel can also work. Naye bannange waliwo ekyama ekyekusize mu Rachel ono mwali badde mukivumbula. Rachel, greet your people. Bannange kababuuzeeko maama Nakitende Rachel. Masaka City Oil, Masaka Oil, Rachel Ju. Tusanyuse nnyo okubalaba abantu b'emuti mwebale nnyo okujja okuwagira n'okwaniriza President Yoweri Kaguta Museveni ku lunaku luno olwaleero. Maama, Honorable Speaker Anita Among, tusanyuse nnyo okulaba wano mu Masaka. Bannamasaka tuli balungi era ku mulundi guno basazeewo bagenda kuwagira President Yoweri Kaguta Museveni olw'ebyo byatuwadde. Rachel oye! Abaana ba yelo, tutambula yelo, Kaguta yelo, yelo. Saba mukkiriza olw'obudde, mbasaba obuwagizi bwammwe. Akalulu ka maama ng'afukamira okubasaba. Bachikirire bananyanda omukungu gye muli. Rachel Ju, Rachel oye, Museveni oye. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Basaba akalu ka President Yoweri Kaguta Museveni nga 15 omala okulonda taata, ng'olonda omubaka omukyala, ng'olonda n'owa division n'abalala buli akutte bendera tusobole okubaweereza obulungi. Neyanziza nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangale. NRM oye! Thank you, Honorable Rachel. We have Bukoto East. Aba Bukoto East gye muli. Omulongo mumulabye. Omunyumya w'emboozi ennungi mumulabye. NRM oye! This one is a Mulongo. Ono mulongo. This one is my daughter. Ono muwala wa maama speaker kubanga speaker Nalongo. I used to work with the Honorable Sarah. Mama speaker yakola ne Honorable Sarah ono in the 10th Parliament. Parliament eri ey'ekumi jjukireno ya 11. And we used to tease each other. Munnange baateranga Because for me, I was in the FDC. Mama ono yali mu FDC. And Sarah was in NRM. Ate nga Honorable Sarah wa NRM. So the Honorable Sarah would try to pull me to NRM. Kati nga Honorable Sarah kityo asika Mama Speaker okujja mu NRM awanyuma. And I am happy you succeeded. Munnange Honorable Sarah Mama akwebaza wawangula olutalo wamuleeta. And I want to congratulate you for winning. Era nkozaayoza nti wawangula olutalo wanzijja mu kubonaabona n'ondeeta gye banyumirwa. Your seat in the Parliament is waiting for you. Naye entebe gye walekayo mu Parliament ennyogo gakomawo ogibugumye. NRM oye! NRM oye! Honorable Sarah, greet the people. Honorable Sarah kababuuzeeko muwulire eddoboozi. Abaagalwa Omukama mulungi era obudde bwonna. NRM oye! Museveni oye! Right Honorable oye! Namere oye! Rachel oye! Malule oye! Asiima oye! Honorable Nkoko oye! Babirye Kito oye! Wekakane oye! Bafraga Beerazi bonna oye!
abaagalwa ntwala omukisa guno okusooka okubeebaza mukkirize mbeebaze Katonda olw'olunaku n'obudde obulungi naye nga sinnayogera bingi mbasaba munzikirize nsaba akalulu ka mukama wange jjajja mwami kubanga waatali ffenna tetuba na makulu si weewaawo bwe mumala okulonda oyo basebo ne bannyabo ne mulyoka mumuwaffe nababuulira ku musajja eyatempale mumujjukira wano waliwo abatannagita mwena mwagita nabanyumiza kwesa we yali omugoyo mumujjukira waliwo abakyali omugoyo wano mwena mwaguvaako nababuulira enjawulo wakati w'enswaswa n'eggoonya tulinawo enswaswa wano mwena muli bagoonya mulinawo enswaswa basebo ne banyago eggwanga Uganda bakadde bange bantegeeza nti waliwo ekiseera we lyali ekisekererwanga era kivume jjajja mwami ayinza okuba si mutuukirivu ayinza okuba talina byonna nga bwe mubyagala naye mbalayirira nti tetubeerangako na mukulembeze mulungi amwenkana nimbye basebo ne bannyabo mwenna abali wano mulina amanya g'eddiini abamu mwe bayisimanga muli basiraamu abalala mwe barehema nga muli basiraamu abamu mwe basaara nga muli bakatoliki tulinayo ne bajeeni abaprotestante n'abalokole n'amadiini amalala bayibuli egamba nti otyanga kitaawo ne nnyoko ennaku zo ziryoke zibeere nnyingi mu nsi y'Omukama Katonda wo gyakoze eki jjajja mwami abeewo omuntu yenna akuba omuzadde akungula kikolimo jjajja mwami ne bw'aba alina kye yatukola mbeegayiridde ku lwa Katonda ku lw'abantu ba Bukoto East ku lwammwe mwenna abali wano ku lw'Abannayuganda abalowooza nti jjajja mwami atukoze obutukuvu obutagambika nfukamidde ng'amba ssaba abaagalwa temumuwa buwi naye mukanoonye mukakuume bwe munaakola ekyo nange nja kubaawa musanyufu nsabanga 15 mulonde jjajja mwami ate nange munnonde awangaale Ssaabasajja Kabaka. Thank you, Wanyama Sana.